Mama tukwaniriza taata we bali mukongojja n'omututuusaako ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Taata onteekeko n'emikono. Amiina. Naye nga taata nkugoberera amazima. Taata oli musumba wange sirwali. Ddamu nkwateko taata. Taata nja kujja nkukyalireko lwakuba badde nkyali bize naye nga taata nja kujja ku kyaki yaffe nsabe wamu ne baganda bange. Taata nange oyongere okunsabira ku taata osabidde abantu. Taata amafuta gali waggulu awo ku lusozi. Era singa taata obaddemu n'emitwalo 5 ne ngendera ddala buli baseka gomanya kiwali ku Kanani gwe ne taata kasito mpadde omukisa omayo omukisa gusinga byonna ebyo bye tuyaayawe kubanga abaana bano boolaba tebalina mwasirizi. Omwami ono kooki waabwe abajja ku street n'abakuŋŋaanya n'abazuulamu ebitone n'abeera nga kati abapangisiriza ennyumba yabazaayo kati ku masomero basoma. So wano tebagenda kukaluubiriza naye nga bo kyabadde bansaba bajjeko ku kyaki yaffe basobole okuweereza wamu naawe taata. Katonda abaggulirewo enzigi. Tuli mu kisiibo ekirina omulamu okugamba nti Mukama gaziya ensalo zange. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'abakabaka. Nsaba Katonda ekirabo kyamwe kibasegulize kibatambuza amawanga ate nga n'okusoma temukusudde. Mubeere ba professionals abali talented. I command a good future unto your lives in Jesus' name. Amen. Abakole bulungi Mukama. Abakole bulungi Yesu. Akati ndowooza Lugonvu engeri gy'abamanyi mbadde nsaba ttiimu yammwe mujje munkyalireko mukole appointment ne Lugonvu ajjambulireko so mbeere nga mbeetegekedde mujje munkyalireko mu office tunyumyemu. Jukira industry yayingira mu ssente okitegeera. Suzana Namulumba nga akyali ku was it Alpha FM? Yes, nanyamba mu mbeera yonna bwe nawulira nti yaze ku Salt era ne mufatirayo interview zonna n'azimpa okitegeera. So njagala mu kuba ekifaananyi ensi ekitegeere nti omusajja namusisinkanye. Salt Media femu nnyo. Kamiliyoni mu mbeera ng'akyanzoganya waliwo ebintu kwegamba Mukama Katonda bye yakola. Eyawadi y'oluyimba olwo lwe twadda mu Martin abimanyi byonna nze yagiwangula lwa kisa kya Katonda. Okay, thank you very much. I love you so much. Mwebale kunjagala, mwebale kwagala bayimbi ba Uganda, mwebale kwagala musumba wa Mukama bampira omukisa. Ogenda okulanga ensega tugende n'ekyo. Akazindaalo mpambye Kawambe lwansonga nzireeti ndowooza nga speeches singa zawedde. Sibeera musumba nze mbeerayo eyo mu Kamooli nga mbiwulira mbiraba naye era n'ebigambo nabiraba. Sibeera nkukulisa okuba nti era munnaye gwe wayise bulungi wayise n'ekyebbeeyi kyawo era nnyabo nkulamusiza nnyo. Mpozi Lugonvu ekintu kiri kimu kye mumanyiiko ekyokuba nti musajja mwetoowaze ekyo kyo ndowooza buli omu akiweerako obujulizi.